Brigade kusema mbele unasema malonete ngai kumanda mpaka na zaidi bono wale wala kumanda la bona na foto moi je n'aime pas ça monsieur c'est quoi ça pas kumanda mpaka na baisro vous allez la finale là vous autres. Yes, ennaku eziyise mabega amawulire ge tulinawo olwaleero kibadde kitokota sikisaanikire eri mu Democratic Republic of Congo mu bitundu ebya Minimbwe eyo mu nsozi era kigambibwa nti Abarundi saako n'Abanyarwanda ba M23 abatuusi be bakasuddemu akaba ebintu ebyatambulidde bulungi ebadde battlefield ey'obunkenke egenze maaso n'okustrikingisa drones tanka saako n'ebyokulwanyisa ebyettabbo bano bye bakozesezza nga bali ku front line nga bagenda maaso n'okubeera nga bakola ki nga buli muntu asika azawwe baagala okulwanira ekitundu kino kye bayita Minimbwe. Lwaki bakirwanira ngenda kubanga mbikuwa olabe omugaso gw'ekitundu kino nti oyo yenna abeera kisentalinzeemu abaaliko enkizi y'ebintu by'abakola ki by'aba acontrollinga. Oli ku Yugi Update Civic osinzira okubanga otuwuliriza gwatanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo kansuubire nti ebintu bitambula bulungi tegeeza bali Oman, Qatar, Saudi Arabia, US mwenna buli nsonda ya ggwanga mw'osinzira okubanga otuninze amayengo ga Yugi Update TV nkutegeeza nti nno okolera ddala ekintu ekisufu nnyo era eky'amaanyi nagamba ettaffaali okali oyinza okubanga okola otugattako kwe kusubscribinga ku channel n'okusharinga oba okoledde ddala omulimu ogw'amaanyi kaakati nno birungi si birungi eri abayeekera ba M23 saako n'amagye g'eggwanga erya Burundi. Njugira bano nabo bennyini kawanango buli muntu asikaza uwe buli muntu agenda maaso n'okubeera nga ajjayo documentary ezigamba nti nze nwanagana kubanga ntekawo protection eri border yange wakati w'eggwanga lyange n'olutalo olugenda maaso mu Eastern Congo so nga ate newobuuzaako Paul Kagame naye akugamba nange ndi mu kwetangira binava mu lutalo olugenda maaso mu Democratic Republic of Congo. Kitegeeza ki bano bonna beegaana nti balwanirako bayeekera ba M23 kati ate wodda ku Burundi yebadde erwanira ku side ya DRC Democratic Republic of Congo nga bagenda maaso n'okubeera nga bayambagana mu nsonga ezitali zimu kubanga ajjukira nti no Burundi n'eggwanga erya Rwanda bano tebalima kambugu ekyo saanidde okubeera ng'okimanya tukyagenda maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza tukimanyi bulungi nnyo ekitundu kino kimanyikiddwa nga Minimbwe kiri mu Democratic Republic of Congo era nga kiri mu nsozi empanvu eyo mu Southern Kivu era omuntu yenna aba atutte ekifo kino abeera ali ku Major Offensive Ranched kwegamba abeera ku kapointi akubanga asobola okubeera nga afugaza abalabe bonna abagenze maaso n'okubanga bamulumbagana naye gye buyise emabega Abarundi saako n'ab'omukago balabikako mu familiar obstacles nga bagenda maaso n'okukontana n'okukugira kakati nno obuzibu bwajja forces ez'enjawulo nga boolesa military powers saako n'okucontrollinga territories obubinja obw'enjawulo bwajja ab'omikago omuli abalwanira ku side ya DRC omuli abalwanira ku side y'abayeekera ba M23 bonna beesanga nga bali centered mu katundu kano nga buli muntu agenda maaso n'okuresistinga nga buli muntu asika azawwe nga bagezaako kulwanira territories eziri mu Minimbwe kubanga nagayekana akatundu kankizi nnyo era ka mugaso nnyo era oyo abaakali mu 5 aba agenda maaso n'okubeera ng'afunamu ebinnonogo bingi nnyo wuliriza gwe mukwano gwange nagambye ddoli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza tukyagenda maaso n'okubeera nga tukuweereza twagambye nti ogenda kubanga otegeera ebigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo yonna kubanga baganda baffe baganda bammwe bangi bakakalabizaayo emirimu so tekiba kya bwenkanya okubeera nga tebamanyi kigenda maaso mu ggwanga eryo jjukira East African countries geegatta katuli bumu so tesobola kubeera eno nga tuli mu kisenge ate ng'ekiri mu ddiiro akifumba mu kutuku kyobola batufaayo ne tutwala obuvunaanyizibwa ne tusobola okubeera nga tukuweereza olutalo olusembyeyo mu Minimbwe
lwatandika ku lunaku olwokusatu nga coalition ezikompozingiddwa amagye g'eggwanga erya Congo agamanyikiddwa nga aga FADC saako Burundi military FADN tugayite FDNB saako aba Wazalendo militants saako aba Rwandanese FDLR militants saako n'ab'omukago abalala bangi nnyo bagenda maaso ne ba interferinga mu operation eyagendebwamu okubanga basiizinga strategic island akabuga kano aka Twirwaneho. Akabuga kano kali mu Twirwaneho ka island bali bagezaako okubanga bakalwanira. Kigambibwa nti abanyamulenge aba armed movement nga beegasse wamu n'aba M23 coalition bagenda maaso nabo n'okulaga eryanyi ku lunaku olwo. Ku lunaku olwo obubinja buno bonna bwayolesa eryanyi eritagambika. Asaluti eno yagendererwamu okubanga esitudde heavy artillery fires omwali drone strikes saako ne aerial bombardment. Kitegeeza nti wano waliwo bomu zinnamussa, waliwo drones ezigenda maaso n'okutagetinga, waliwo ebyokulwanyisa ammunitions artilleries ez'amaanyi ezagenda maaso n'okukozesebwa mu lutalo luno. Just yali battu yakulwanira just katundu butundu. Era luno olutalo lwamakinga okubeera nga lwe lumu ku operation military operation mu Southern Kivu ezikoleddwa nga z'amaanyi mu myezi egiyise emabega. Entalo zize zibaawo emyaka n'emyaka mu Democratic Republic of Congo. Kyokka ku weekend eno eyise story evuddeyo ng'etulaga military victory nga just batulagako military victory nga tebatulaga busammambiro na busambaatuko bano bwe baayitamu, nga tebatulambika kituufu kye baayitamu oba ekyagenda maaso n'okubeerawo mu battlefield eri waali kuyiwa musaayi gokka gaali maziga na biboobe bye byagenda maaso n'okuba nga birabikibwako mu tawuni eyo, nga bagenda maaso n'okustrikinga n'okusikanga n'omuguwa nga buli muntu ayagala kwezza kasenta kano tugenda maaso n'okwebuuza nti kalimu ki. Oli ku UG Update TV ko sinziro bango tuuliriza gwe mukwano gwange ali eyo nkutegeeza nti olutalo lwagenda maaso olwalabibwako mu Southern Kivu mu Democratic Republic of Congo olw'okusikanga n'omuguwa olw'okubeera nga balwanira territories lwayiwa omusaayi gw'abajaasi bangi. Nkugambye nti bu coalitions bwali bungi bwali bugenda mu maaso n'okulwanira ekitundu kino. Mwalimu Abanyarwanda, mwalimu Abanyamulenge, mwalimu Abarundi, mwalimu Abawazalendo, mwalimu amagye gonna agegattira mu kibiina ekya FADC agalwanira ku Eastern Democratic Republic of Congo. Saako n'abayekera ba M23 nabo baaliwo tebalutumira mwana. Nga kano katawuni abaakatutte kasenta kano abayina enkizi y'amaanyi nnyo controllinga territories endala zonna. Tugenda kuba nga tukayitamu. Lwaki coalition zino zaali zigenda maaso n'okulwanira akatundu kano? Gwe yenna alina wangalya mu Democratic Republic of Congo oba olina okumanya ebitundu by'otalina kusaalimbiramu mu budde buno era by'otalina kusiisiramu. Mu DRC mwe muli ebifo mutasobola gamba nti nno nze wano wange nasiisirawo. Bajja kutwala nga nabbo bisi mufungize era okujjawo tekyetaagisa kukaka no. Gwe kennyini wennyula weka n'ogamba ewanyuwaawo si lwa butuuze. Waliwo ebintu ebitakolebwa mu Democratic Republic of Congo kati ng'okulima okwo tokusuubirayo, y'ensonga lwaki eggwanga eryo litawaanyizibwa nnyo n'ebintu by'okulya. Emmere kintu kizibu nnyo mu Democratic Republic of Congo. Kyobola buli kimu kya buseere nti ettaka gye liri era eggimu lyandibadde naggimu in fact kubanga buli decade ziribaako emirambo giziziika. Kitegeeza fertilizers balina mungi nnyo mu ggwanga lyabwe.
era oba osimbyeko ekimera oba oli awo kyandibadde nga kigimuka mangu, naye bato eziri eyo teziganya kintu na kimu kumakiwalinga mu areas ezo. Era n'abayeekera okumanya basiru nnyo, bonabona abalwanira mu parties ezo basiru nnyo. Singa mu bibateeseganya nabo bateesa ku kintu ky'obutadistroyinga bimera oba mmere ebeegenda maaso n'okulimibwa, kubanga ebe bayambako bombi. Kubanga olutalo nga temulina mmere ng'enjala ebaluma terusobola kugenda mu maaso, naye bano abasiru bagenda mu maaso n'okudistroyinga buli kimu ekigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Wandigambye nti abalimi bandibawadde nga favor ne batagenda mu maaso n'okubatta, naye oyinza okwekanga ng'ate olutalo balutadde battlefield bagitadde mu nnimiro. Kati kitegeeza oba otawaanira bwemage amaanyi go gaba gakufa togge bwereere. Kitegeeza ki? Mu DRC waliyo emirimu egitakolebwayo. Kati mbusimanyi kulunda nte ng'ozirundirawa, ekisibo kiteekewa, kitegeeza gujja kuba olundira bayeekera. So yembeera eri mu Democratic Republic of Congo butafaananako n'amawanga malala. So kati wabaddewo okusikangana omuguwa, kati ojja kwesanga kano ka town ke kantu kotayinza na kwesenzaamu simanyi oba okozeemu akaduuka ate nga ka town abalimu mwebali. Buli lukya wabeerawo coalition ejja kaagala kuwambibwa, kubanga ko kali so interested ne bu coalition buno. Kaki area ako baagala nnyo kasinziiriramu okubaako bu area obulala bwe bacontrollinga, naye ng'ako ke ka main. Minimbwe occupyinga unique place, kafo kali unique nnyo, y'ensonga lwaki olaba baluma n'ogwengulu basobole okulaba nga bajjawo omulabe buli muntu akalwanira. Ke kafo akali unique akali mu Eastern Democratic Republic of Congo, era nga ke kajjuddemu entalo, era nga ke kasinza okuliyetinga entalo ku landscape. Era eri Abanyamulenge Highlands akafo kano gye katudde, Abanyamulenge be bakatuddemu. Abanyamulenge be bantu abaali bawangalira mu ggwanga erya Rwanda olw'entalo ne baddukayo ne baddukira mu Eastern Democratic Republic of Congo mu Islands ezo. Era olw'okuba nti baali basiisiddeyo ebbanga ddene nti DRC ggwanga ddene bo tebafaayo ebibira biri eyo, abantu bano baatuuka ekiseera ne beekwasa akatundu kano nti kaabwe. Sinakwekwasa bwekwasa kyokka, ne bagenda mu maaso n'okubeera nga bakirayiminga nti nabo bannansi ba ggwanga erya DRC batuuze, balekerawo okusosolwa. Bwe tuba twetegerezza yeno ensonga abayeekera ba M23 gye bagamba yabaviirako okubanga basitula olutalo nga balukuba mu Democratic Republic of Congo, yogayoga kuwamba bibuga, yogayoga kuwamba bukulembeze bwabwe. Kati nabo balina obukulembeze obujja. Mbuze zimu ku nsonga lwaki Banyamulenge tebafiirwako nga bannansi, bakooye okubanga basosolwa. Jjukira naye nkugambye bano baava mu lutalo olwaliwo mu 1994 mu Rwanda genocide ne badduka mu ggwanga lyabwe ne bayingira Democratic Republic of Congo. Kati bagamba luno olutalo kino ekitundu kyaffe. DRC egamba musaaga. Abarundi nabo bagamba nti Abanyamulenge bano empisa zaabwe tetujja zigumiikiriza, engeri gye beeyisaamu ku booda yaffe nabo bagamba basaanidde okubanga bavaawo, Burundi yeyina okubanga efuga akatundu ako. Wuliriza, okuva olutalo olwo lwaggwa abantu bano beekwasa akatawuni ako ke baasengamu, era bagamba nabo bakalinako kopi, balina okufiirwako nga bannansi Abanyamulenge. Kakati akatawuni kano ke kamu kalimu Abahutu. Kati Abahutu n'Abanyamulenge nabo tebakwatagana. Abahutu bakireyiminga nti bagamba nti mu biseera bya 1994 Po Kagame yatusindiikiriza
n'atugoba mu ggwanga lyaffe n'atuggyako n'obukulembeze nga maze okutta omukulembeze waffe Habyarimana. Kati abahutu bagamba mu lutalo bonna beesanga nga batuusi abanyamulenge baddukidde mu Democratic Republic of Congo. Wuliriza, mu kuddukira eno munnange, mu kuddukira eno mu DRC bagenda okwesanga ng'ate battlefield bagijje mu ggwanga erya Rwanda bagizikomyezaawo eno. Kati n'abahutu nabo bagamba naffe akatawuni kano tukayinako ki? Tukayinako kopi. Era bagenda maaso n'okubeera nga balwanagana, buli muntu talekera munne. Era bu coalition obumu obwabaddeyo mwabaddemu abahutu. Abahutu bano be balwanira ku side ya DRC nga bagamba tugenda kukkiriza bano banyamulenge kubeera nga balya butaala nga batugoba mu ggwanga lyaffe. Ate ye Paul Kagame agamba ye kye kimuyingizizza mu lutalo luno nti abahutu bagenda maaso n'okwetegeka, beetegekera olutalo, baagala kukomawo kuwamba mbu bukulembeze bwabwe obwabatwalibwako mu 1994 oluvannyuma bya Habyarimana okuttibwa mu Nnyonyi. Kati Paul Kagame agamba nange okwedifendinga obulungi olutalo lunyina dduza mu DRC. Kati ndowooza olabye obugurupu bu coalition we bwesisinkana mu battlefield bonna nga buli omu alina ensonga. Omuhutu agamba omunyamulenge tetugenda kukkirizaawo. Kyokka ne Paul Kagame agamba omuhutu nange sigenda kukkirizaawo. Otunuulira ensonga ezo n'ozikkaanya n'oziraba. Nagambye dde oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza. Mbadde nkugamba Minimbwe ka unique area akali mu Eastern Democratic Republic of Congo akasinze okuteekawo entalo era nga kawangaliramu abanyamulenge akano ka Highlands. Era kigambibwa nti kaprovidinga commanding views over surrounding valley and key access routes across Southern Kivu. Enkula yaako kaprovidinga commands n'osobola okuba ng'olaba abalabe bo abali mu luwonko, abali ebule n'ebweya, mu routes zonna mu Southern Kivu. Omulabe oyo nalina gy'ava buli kasondo oba omusikenga vere oba omumoga bulungi. Kakati n'olw'ensonga eyo akatundu kano keesanze nga buli muntu akalwanira lwa nsonga singa abahutu bakkiriza abanyamulenge okabeeramu bagenda kusafalinga. Kyokka abayekera ba M23 singa bakawamba amagye ga FADC n'aga Wazalendo gajja kiro zaamu omusera. Kakati bonna basikaŋŋana omuguwa. Tewaliwo yagambye kuvaayo nti oba akatundu kati twakawambye. Bonna bali awo. Bonna bakyasiisidde awo batunuulira olutalo olugenda mu maaso. Bonna bagezaako okusikaŋŋana omuguwa, bagezaako okuteekawo embeera. Njagala nno mbakuweeko, saagala kulwisa tolowooza nti nno balimbaale. Njagala mbakuweeko mbakulage. Wabula bano babadde abanyamulenge. No, bano babadde abawazalendo nga bagezaako kubanga bayoza kwegamba nga beeyozaayoza bejjako ekifu ku maaso ku lutalo olwadde lugenda mu maaso nga balina kapaati ka area akamu ke bawambye ke beefunzizza nga bagamba ate at least naffe tugenzeyo na kano. Era nga bagenda maaso n'okustrategikinga nga bateekawo strategies ez'amaanyi, bastrategikinga ebifo beewenfo mu katundu ke baali bamaze okuwamba. Naye ng'eri ku Kinyusi mu Highlands olutalo lukyagenda mu maaso, abanyamulenge bakyalwizisitinga, bakyakekesa emmundu. Saako n'abalekera ba M23 nabe emmundu bagirumizza namaanyi bagamba tulina okubeera nga tulwanirira ebyaffe. Jjukira bo bagamba mbu balwanirira byabwe. Kakati akatundu kano keetooloddwa bulungi nnyo, kalina good view
command view osobola okukomandinga bulungi nnyo olutalo singa obeera nga kano akatundu gwakakontrolinga kati ndowooza olaba okuyiwa omusaayi okuli awo sooka obalabe n'oluvannyuma tweyongereyo. Olutalo olulabye olugenda mu maaso, entalo si nnyangu era temweyagaliza nga ntalo wano mu ggwanga lyammwe mbabuulira. Kakati akatundu ako akaminimbwe keetooloddwa akatawuni akalala akatundu bakayita Twiraneho. Twiraneho mulimu amagye agamanyikiddwa nga aga Twiraneho. Twiraneho. Leero luno tujja gategeera mpola. Hanno kasaavinga nga bofi akabinja kano aka Twiraneho kasaavinga nga bofi military sako ne stronghold era nga akabonero aka community security. Kyokka eri Kinshasa wano wulirizaawo bulungi kubanga y'ensonga lwaki olaba nga waliwo evvumbe mu katawuni kano mu kasenta kano tebalina n'omu gwe bayinza kulekerawo. Kyokka eri Kinshasa n'ab'omu kagobe ba allies bwe bagenda mu maaso n'okulwanira awamu singa bakapukyalinga akatundu kano kayinza okurepresentinga nga significance strategic era kayinza okutwalibwa nga political achievement gye bali singa bakawamba kitegeeza mu kyo bakeetaaga nnyo. Singa kagwa mu mikono gya Kinshasa ntegeeza ki Felix Tshisekedi Democratic Republic of Congo government singa ekatwala n'ekawamba n'ekeddiza nti weppa eyo ebeera achievements y'amaanyi nnyo era kaba kabonero akalaga nti nno strategy gye bakoze strategic move gye bakoze ebaleetedde political achievement. Ebiddako baba bagenda kuyisa mukka mu kisero. So era y'ensonga ky'oba olaba abayekera ba M23 tebasobola kubaganya saako n'abanyamulenge tebasobola kubaganya naye ng'ekyabadde eri kuyiwa musaayi gwokka nga balwanira akatundu kano. Wuliriza nkyakutwala mu maaso eri Twiraneho okubanga esaavinga nga bwe nkugambye kakati nno the coalition abayingira offensive nga bayina advantage Mimwari Burundi yokka yali ku advantage ennene kubanga eriraanye akatundu ako bali ku booda era kigambibwa Burundi yokka nga twestimatinga yadeployinga amagye emitwalo 2 mu Eastern Congo era n'ekifuulanga be bamu ku bayina largest foreign militants mu katundu ako be basinga contributinga support eri eggwanga erya government eggwanga erya Congo era government ya DRC yali mu kwesiima kwereere mu biseera eby'okubanga balwanagana
nga baagala okweddiza akatundu kano. Burundi yabayamba nnyo, yabawa amagye agasoba mu 2,000 kirowoozesebwa okusobola okuba nga babayambako. Olabye amaanyi g'akatundu we gagenda geeyolesa. Okulwanagana kuno oyinza okuyita ng'ebintu ebyali awo eby'okusaagasaaga, naye kansooke mbeeko ne kyenkulaga olabe olutalo kyeki. Wuliriza. Mikenge hii tunafika, Mikenge hii tunakutanana hapa kabisa. FPDC, FCRN, Kutani Benza, Grupe Bolingo, Grupe Zelambuma, biso nde tozwi Mikenge na FRDC. Moto akosa bino te, bamususu te. Eza de force ya VDP. Yango wana tozali zaka na mboka ndio wana esika mokonzi alobi wana G3 akiliza hotel ya FPDC na komanda force Zelambuma mukutani na MDM awa esika tozali tobundi mboka na baibu nde batu basimbi mboka na ba nani na ba force mususu ya FARDC na ba VDP oyo ndio wana. Kakati okubanga amagye ga Burundi oba yadeployinza amagye agasoba 2,000 kyaleese kuzibuwaza lutalo luno lwadde lugenda mu maaso. Mu kuluzibuwaza wulira ekyavuddemu. Abasajja batunudde nga balaba combination eya FADC saako ne local militants saako ne armed group bagenda mu maaso n'okulwanagana ng'ate Burundi ereese amagye agasoba 2,000. Buno obubinja obulala bwagambye kyaleetedde obubinja obulala coalition okupozesinga superiority nga bakisesinga arteries ez'amaanyi, drones, aircraft, ebizuka, bomu, drones. Bagenze maaso n'ozaakisesinga mu mbeera eno zibayambeko kubanga amagye agadde gayiiriddwa agalwanira ku side ya Democratic Republic of Congo gabadde mangi. Nekifuula nno olutalo obuzibu. Bano balese drone bane bagana naffe tuziyina nabo ne bazireeta okuyiwaŋŋana omusaayi okwabaddeeyo. Oyinza okubeera ng'obiteebereza buteebereza era ng'obiwuliriza buwuliriza nga ebitugamba, naye wanditukuteerako obutambi buno okuba akafaananyi otegere ki ekibeerayo. Tekuba kuliisa bijanjaalo mpiso. Ebeera battlefield, kuba kweŋŋanga mulabe, kuba kusikaŋŋana muguwa, kubeera life and death. Era abagendayo kigambibwa abasinga ku bo baba bamaze okubeera nga basayininga okufa kwabwe okugenda mu maaso n'okulwanirira eggwanga lyabwe. Bagamba mbu bo tebalwanirira ssente yadde ensimbi, balwanirira bulamu bwabwe, balwanirira ddembe lyabwe, balwanirira for their justice. We batwe batugamba naye tetumanyi. Oli ku Yugi Update Civic osinzira obanga otuwuliriza gwatana tweyungako nkutegeeza nti wansi ekigambo subscribe weekiri kikooneko obeere ng'otwegattako. Abali mu diaspora ntegeeza abali emitala w'amayanja Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Jordan, abali e Canada, abali mu US, UK, mbatumiddeko nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update CV. Olutalo si kyekintu ekyangu. Abasajja olaba batuuka ku extent eyeekukuuma nga nabo balina ebissi. Bacommanders si bakopolo, bacommanders nga bali wamu ne ba militants baabwe nga beekukumye olutalo lugenda mu maaso n'okubeera nga lukwajja era nga babakakabukaso okugenda ku battlefield ng'emmundu eseka nga babatwalayo tebaagaane kuwalira mlwampaka. Atolowooza balimbaale kansooke mmala okuba nga nziramu bakuwaako olabe ekibeera mu lutalo nti si lwakusaaga nti n'oboole oyina emmundu giwandigambye nti yandikuwaze nnyo otuuka ekiseera ng'emmundu tekyakutaasa nga abasajja bakambuwadde, abasajja balwanira bulamu bwabwe na kufa. So temubeeramu kuliisa bijanjaalo mpiso. Sooka weetegereza akatambi kano n'oluvannyuma tweyongereyo. Ngai commandant patana tadi bono bino wale bawaka commandant la la. Voilà la force.
Moi, je n'aime pas ça, monsieur. C'est quoi ça? Bon, commandant, on va escroquer, vous allez là maintenant. Là, vous autres. Kati awo emmundu yabadde eka yabadde eseka era ng'olaba bagezaako okuwalira byebyo bibeera mu battlefield naye by'otalabye ze drones ezaakozeseddwa ne tanks ezadde zigenda mu maaso n'okuba nga zeesooza nga n'emmundu zirugogoma zigenda mu maaso n'okubeera nga zeesooza nga bagezaako kulwanira just kaki areas ako nkugee kalimu high command view nti osobola okubeera eyo waggulu n'olaba mulabewo buli side. Era edda ekyalemesanga empires ezimu okuba nga zikonkwalingibwa nti bakabaka bedda bagendanga ne bazimba empires zaabwe ku busozi. Kati ku lusozi kibeera kizibu nnyo okonkwalinga omuntu oyo abeera asiisiddeyo omujjayo era lwabanga lutalo era bu ethnic groups bungi obwafa nga bugezaako okonkwalinga okukonkwalinga obwakabaka obwazimbanga ku lusozi. Oli ku UG Update TV kosinziro bango otuwuliriza nkyakutwala mu maaso ng'olutalo lugenda mu maaso n'okwajja. Olutalo olwokubiri lwaba luseewo nga luliko online nga gavumenti ya Kinshasa ng'egenda mu maaso n'okubeera ng'ecountinga ku social media n'egenda mu maaso n'okuba ng'eriportinga measure gains ng'ekireiminga nti abayeekera era ne defenses zaabwe bamaze okuba nga bakorapsinga mu large number era abalwanyi baabwe abasinga battiddwa. Abayeekera kitegeeza ki nti gavumenti ya Kinshasa eyinza okuba kati esambira mabega nga jjanzi era Paul Kagame yandibanga gaakaba gaakomba kubanga kye baakoze basajja be enkoko ekikola baana. Era okusinziira ku kyagenze mu maaso mu lutalo jjukira nti nno n'agamba ennaku zino DRC ndalamu okuva eya signing endagaano ne Donald Trump ebyokulwanyisa bamuwa, drones bamuwa, equipments bamuwa, emmundu ezimalayo bamuwa. Kati omuyeekera wa N23 agambibwa okubanga backingibwa ne Paul Kagame ow'e Rwanda ate nga saa zino ali ku sanctions takyafuna byakulwanyisa kuva mawanga ag'ebweru, takyafuna military training, takyafuna foreign aids eziva ebweru. Kakitegeeza bali bankrupt baavu ekonomi yaabwe eri wansi era talina nakyayambisa bayeekera bano. Era kyobola buli move eteekingibwa egavumenti ya DRC n'ab'omukago banne abawazalendo bagenda maaso n'okwakiivinga olw'ensonga nti nno omulabe bwabwe bamulinnye ku nfeete. Era kigambibwa bu coalition forces bubadde bumaze okuba nga buteekinga control of Minimbwe. Ba coalition be baani tulinamu abawazalendo aba FADC abalwanira ku side ya Democratic Republic of Congo bamaze okuba nga bakapuchalinga town era ekibuga bamaze okuba nga bakyeddiza. Bagamba bagenda kubanga basiisirirawo basobole okuba nga bafunza Paul Kagame ajja kuba nga akitegeera. Bo bakooye okuba nga baliisa ebijanjaalo empiso. Naye obujulizi obwapulizentingiddwa publicly bwalemeddwa okumaakinga ne scale ebikireiminga ku lutalo olwo. Tetumanyi ddala kituufu kigenda mu maaso nti ddala amagye agalwanira ku sadi ya DRC ge gawangudde oba abayeekera bano nabo balina kye baakozeeko. Era ebyanootingiddwa absent ebyo ebifaananyi ebyalaze abayeekera ba authorities abakapuchalingiddwa mu position mu side eya Minembwe era nga obukakafu obulaga Twirwaneho forces bagezezaako okubeera nga babayisa bubi nnyo. Tewabaddewo bifaananyi byabadde awo bisapootinga claims ezagenze maaso n'okulaga nti nno abayeekera battiddwa nkuyanja era nga kigambibwa foreign forces abafayitinze ku side eya DRC abafayitinze ku side ey'abayeekera basafalinze nnyo mulagi losses bafunye lose ey'amaanyi olw'ensonga nti nno amagye ga DRC ku luno gabadde tegasaaga gabadde tegalumikako. Oli ku UG Update TV kosinziro kubanga otuuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati ebyo nga bikyagenda maaso
ebigenda mu maaso mu bitundu buno tukimanyi bulungi nnyo abayekera kye balwanira nti buyinza obba si bukulembeze bo balwanira kubanga beetaaga ebyobugagga ebiri mu eri ezo era bukoalationi buno nkakasa bonna bonna obutuuze wamu n'obubuuza ekibalwanya buli omu ayina omunyago gw'ayagala okunyaga mu bitundu ebyo balwaniramu kubanga DRC nga yejjuddemu bya bugagga kale tujja kinoganya nti bano balwanirako mbu baagala kuzza ddembe justice bwenkanya baagala kujjawo buli bwanguzi mu ggwanga erya DRC bibakwatirako wammwe abatali bannansi b'eggwanga eryo. Jjukira bulungi nnyo Paul Kagame azze agamba mbu ye agenda maaso n'okudifendinga ggwanga lye mbu kyekimu backings abayekera ba M23 mbu agezaako kudifendinga ggwanga lye obutalumbagana na Bahutu taagala bakomyewo Rwanda genocide yaliwo mu 1994 kati ne twebuuza lwaki oba oteeka olutalo mu ggwanga lya munno olw'okuba yagala oprotectinga eggwanga lyo era ne twebuuza abantu abali mu ggwanga eriryo banjawulo nnyo ku bantu abawangaalira mu ggwanga ly'oteekamu olutalo ebibuuzo byagenda maaso n'okubuuzibwa Paul Kagame naye mpawo kye yaddamu. Olutalo luno kugambye lwatandika mu mwaka ogwa 2025 mu January lwasinga okubeera nga lunyinyiitira abayekera ba M23 we balanchinga ne basalako ekibuga Goma ne bakiwamba era ne batakomooko ne batta ne gavana yalimu ne bateekawo gavana waabwe omupya ne bakyusa system zonna omuli education system banking system saako ne governing system ne bagikyusa tebakomooko ne bagenda maaso n'okuwamba obutawuni obwali buliraanyeewo omuli Buvuma saako ne airport Bukavu byonna byawambibwa ne bagenda maaso nga basattira nga basensera nga bagaziwa paka mu bitundu ebirala ebya Uvira newankubadde eno bakakibwa okuvaayo ng'olutalo lukyagenda maaso bakakibwa okuvaayo era ne bagenda maaso n'okuwithdrawinga troops zaabwe kakati okuva Paul Kagame we yagaana we yeesamula n'arejecting endagaano ne Donald Trump tulaba nga ebigenda maaso n'okumutuukako kwegamba si bintu bitono era agenda maaso n'okuba nga asattira mu lutalo luno. Jjukira nti nno Donald Trump ekigendererwa kye kyali kya extracting minerals okuva mu Democratic Republic of Congo naye ne yeesanga nga abayekera bano bamulemesezza ng'embeera gye bateekawo si nnungi era mu bigambo bye Donald Trump yagamba okay it's okay era yatandika okusanctioninga Paul Kagame n'amukuba sanctions mukuba sanctions bye bino ebyava mu Paul Kagame ng'agamba abasajja kyakati bakyanyinamu interest after all bamala oteeka endagaano bamala oteeka omukono ku mpapula ne Flex Sekidi kati nze bakyanjagaza ki kitegeeza bagenda kunsanctioninga bagenda kumpisanga ye baagala bibino ebyali ebigambo bya Paul Kagame naye nga kino kyavaawo oluvannyuma lw'okwefuulira mu kiti ng'embazzi ng'amaze okutwala ssente z'omusajja ate n'amala ne yeefuula. Wuliriza. They have applied if it is based on interest and they don't have interest in me. How am I going to stop that? They have interest somewhere else. So there's no way I can say, okay, please forgive me, don't apply sanctions. I don't know what I can do because I don't understand the basis of their sanctions. Your government, Mr. President, has raised the possibility of withdrawing troops from Mozambique if European aid to this mission is suspended. What is the European Union's response, and are you ready to carry out this threat? Ekituufu si kuba nti no Paul Kagame baali tebamulinamu interest naye Paul Kagame yeekyabira akalimu obuwuka bamuwa chance ey'okusalawo okubaako byakwatamu ebyanguwa enkolagana ebeerewo n'atunuulira ebyobugagga ebiri mu DRC nga tasobola kubanga abirekera ndagaano eno n'asalawo akole kyeyalina okukola era mu bigambo ebyasinga okunyiiza omusajja Omumerika bwe mwali ebigambo bino wammanga Paul Kagame yagenda mu maaso n'okukola era ndowooza bye byavaako kanyumanywera wuliriza n'oluvannyuma tunaamaliriza olunaku olwaleero. The amount of threats we come under on a daily basis. We will do this if you don't do this. We will do that if you don't do that. You know, sometimes you feel choked by this kind of
But instead of being choked by all of that, I will be choked by just being defiant and telling you to go to hell. Yes, oli ku Yugi Update TV kwa dosinzo bango tuwuliriza olw'obudde munzikirize enkomaawo tubaagala nnyo mweraba.